Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo, bassebo ne bannyabo mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, program Church Before Church, nze mukwano gwe John the Preacher okugikutuusaako. Tulinawo akapya ke twagala okuba nga tutambuliramu mu nnaku zino, ky'ekitabo kino ekiyitibwa Allah wa Quran, si ye Katonda wa Bayibuli nga bw'okiraba. Tugenda kuba nga tukisoma. Gwe atafunanga mukisa kukisoma, tujja kubanga tukikusomera wano, ezimu ku ssuula ezikirimu tujja kubanga tuzisoma. Ate gwe ayagala okukifuna naawe ojja kututuukirira tulabe engeri gy'osobola okukifunamu. Ate gwe akozesa emitimbagano naawe ali ebweru nga tolina bw'osobola kufuna kitabo kino mu buliwo, osobola ogenda ku mukutu ogwa www.injilministries.org www.injilministries.org. Okitegedde, injiri kiri INJEER, then nogattako ministries n'oteekako akatondo oba .org. Ojja kubanga ofuna ekitabo ekyo ku bwereere. Gendayo kidownloading, gendayo kifune obe nga okisoma, ne Mukama ajja kubanga akuwa omukisa. Olwaleero ngenda kutandika n'ennyanjula. Ekitabo kino kirimu essuula nnyingi nnyo, naye ngenda kubanga ntandika n'ennyanjula. Nja kubanga ntandika n'ennyanjula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kirimu essuula 31. Kirimu essuula 31 ekitabo kino. Nentandise n'ennyanjula nga kigamba nti ebiseera, omutwe ogugamba ennyanjula, obutamanya buleeta obutiitiizi. Wuliriza, obutamanya buzaala obutiitiizi. Bayibuli kyeva eyogera mu Yokaana essuula 8 nega nti bwe mulitegeera amazima, n'amazima gagenda kubafuula ab'eddembe. Kati nga oyagala okuba ow'eddembe mu bulamu, bakiyita kutegeera. Kasita oba ng'omanyi, labira ku looya. Bw'ogenda ku poliisi bakuwa omusibe basobola obutamukuwa, naye looya bw'atuuka bamuwa bondi ku bwereere, kubanga amanyi. N'olwekyo okumanya kikulu nnyo, y'ensonga lwaki tusoma ebitabo. Kaakati wuliriza, ebiseera bye tukubye amabega, abakulembeze b'Obukristaayo tebeewaayo okuyiga n'okumanya ku bikwata ku Busiraamu ng'enzikiriza. Ekyandibayambye okuluŋŋamya obulungi abagoberezi baabwe ku nkolagana wakati w'Abasiraamu n'Abakristaayo mu ngeri gye batambuzaamu ensonga nga bwe kirambikiddwa mu byawandiikibwa ebitukuvu ebya Bayibuli ne Quran. Buli kimu ku lwakyo, embeera eno yetuviiriddeko obugugulano n'okufa ng'abantu bawubisibwa nti Abakristaayo n'Abasiraamu bakkiriza mu Katonda omu, ne beevunaanagana olw'obutasinza na kuweereza oyo Katonda gwe basuubira nti bonna gwe basinza. Ekyo ndowooza kiri ku likodi. Emirerembe giri mu nzikiriza awe giva. Abantu nga buli omu anenya munne. Lwaki tovunnama ng'osinza? Lwaki towanika mikono ng'osinza? Lwaki musaba mutunudde buli muntu mu kifo kye? Omulala ng'anenya lwaki musaba mutunudde mu kibbula wokka? Naye nga ekyo kiva ku ki? Tusinza bakatonda banjawulo, newankubadde nga Katonda yatutonda ali omu, naye bakatonda be tusinza banjawulo. Ekyo bwe tutakitegeera kivaamu ennyombo, kivaamu okulwanagana n'okuttiŋŋana. Mu kitabo kino bwekyo bwe tugamba. Tugenda mu maaso. Obutamanya bw'abakulembeze b'Obukristaayo ku bikwata ku Busiraamu buleese okutiitiira ne kibalemesa okwatula n'ebyo bye bamanyi ku Busiraamu eri abagoberezi baabwe Abakristaayo nga bali mu mulimu gwabwe ogw'okubunyisa enjiri. Okutiitiira okwo kubatuusizza ne ku kuyigiriza nti Abasiraamu n'Abakristaayo bakkiririza mu Katonda oyo omu. Balowooza nga bwe bayigiriza nti Abasiraamu n'Abakristaayo bakkiririza mu Katonda y'omu, lwe banaakuuma enkolagana ey'emirembe, ekintu ekikyamu ennyo. Katonda wa Bayibuli yayogera mu Koseya essuula ey'okuna-6 agamba nti abantu bange babuze era ne bazikirira olw'okubula okumanya. Okitegedde nti okwekkirira nnyo okwo okuli mu Bukristaayo kuviiriddeko okujoogebwa. Siryerabira omukyalo omu yali mukwano gwange, yagenda n'akola dayale
ku mukaaga emaganja abamanyiwo. Dayali nga nnene bulungi, etunda amata malungi, etunda ebintu birungi, n'ateekako ekigambo ekinene waggulu nti Yesu ye kabaka. Abasiraamu ne bajeema ne bagaa nti bw'oba ng'oleseeko ekigambo ekyo nti Yesu ye kabaka, ffe tetujja kunywa mata, tetujja kuganywa. Omukyala n'atiitiira n'akwata ekiwandiiko ekiriko nti Yesu ye kabaka n'akisiimuulako n'alekako ekigambo ye kabaka ng'ekigambo Yesu akigyeko. Naye ennaku ezo nayitawo ne ntunula Dayali we yali nga teriiwo era, teriiwo, naye ng'ekigambo yakiggyako. Naye ng'ate Abakristaayo mugenda ku bukya okuli bisimillah, okuli Allahu akibaru, ne mugula ennyama nga temufuddeeyo. N'olwekyo nze ndowooza nti kyandibadde kikulu nnyo era kirungi Omukristaayo n'okkiririza mu Bukristaayo bwo, n'otegeera nti ndi Mukristaayo, n'okkiriza mu Bukristaayo bwo awatali kwekomoma newankubadde okuwulira ng'atiitiira. Kubanga ekyo ky'oli abantu ne bakutegeera nti oyo Mukristaayo, oyo mulokole. Abantu ne bakutegeera nti tugula ku mulokole, tugenda wa mulokole, bajja kutuuka ekiseera nga bakugulako ng'omulokole nga tebalina ttabbu. Naye ebiseera ebisinga tutya, tutya n'okutimba kye tuli, tutya n'okulaga kye tuli, ekintu eky'omutawaana. Kati wano ekitabo kyaffe kigenda maaso ne kigamba nti Allah wa Qur'ani takkiririza mu Yesu Kristo era awakanya okufa n'okuzuukira kwe. Oyo ye Katonda Abakristaayo gwe bakkiririzaamu? Asiri nti nedda. Katonda wa Bayibuli akkiririza mu Yesu Kristo era akkiriza nti mwana we, era akkiriza nti Yesu yafa n'azuukira, kubanga ekyo kwali kuteesa kw'eggulu. Eggulu lino ery'Abakristaayo, Katonda w'Abakristaayo ng'ali mu ggulu, yakkiriza ye n'omwana we ekyo kibeerewo. Kati wano tugenda maaso ntuga nti Qur'ani eyigiriza bukyayi na butemu ku Bakristaayo mu nsi yonna nga bwe kirambikiddwa mu nnyiriri za Qur'ani ne mu ssuula ey'omusanvu mu kitabo kino. Tujja kubisoma ebyo. Okumanya enzikiriza yo kikwetaagisa okumanya abalala kye bakkiririzaamu, kubanga bw'oba tomanyi oyinza otya okutaasa ky'okkiririzaamu. Obukristaayo, okumanya Obusiraamu ne Qur'ani bye byogera ku Bukristaayo tekiteekawo bukuubagano, wabula Obukristaayo obutamanya Busiraamu kye buyigiriza kye kireetawo obukuubagano. Omusiraamu ng'ali mu muzikiti bw'ajuliza Bayibuli oba okwogera ku biri mu Bayibuli ng'ali mu kifo eky'olukale era n'ayatula mu lwatu nti Abakristaayo bakaafiiri, era n'akakasa obusosoze bwe okubatta nga bwe balagirwa mu Qur'ani, tewaba agamba nti ekyo kireeta obukuubagano. Olwo lwaki abakulembeze b'Abakristaayo abamu tebabuulira bagoberezi baabwe mu lujjudde nti omuntu agaana okufa kwa Yesu Kristo abeerako sitaani era mulimba, nga Yokaana 8:44-45 bw'egamba, ne Yokaana ekisooka essuula ey'okubiri 22. Ekikolebwa Abasiraamu. Bayibuli ne Qur'ani bitabo bya lukale ebiyinza okusoma omuntu yenna, Omusiraamu, Omukristaayo n'atalina kyakkiririzaamu, anti byo bimanyiddwa nga ebitabo by'amagezi. Simanyi ontegedde. N'olwekyo toyina musango gw'obozizza gw'Omukristaayo bw'osoma Qur'ani, toyina musango gw'obozizza bw'oyogera nti ndi Mukristaayo. Tutuuse ekiseera wekkiririzeemu nti nze ndi Mukristaayo, ekyo kyendi. Bino bagenda babagamba Obukristaayo bwatandikibwawo Pawulo, Obukristaayo era Pawulo yabutandika mu Antiokiya, ne basoma ennyiriri kifuulannenge, naawe ne weekanga nga obuutikiddwa. Nedda. Wekkiririzeemu ng'Omukristaayo, wekkiririzeemu ng'omwana wa Katonda. Kati waliwo eŋŋombe egenda etambula nga babagamba obeera otya endiga, era ddala muli ndiga, era ddala muli ndiga, buli ekyogerwa era ddala muli ndiga, nga babalowoozesa nti ekigambo okubeera endiga kibi.
nedda bassebo ne bannyabo bwe bakuyita endiga kikulu nyera kirungi kubanga eggulu bwerityo bwe likulaba. Zabbuli ya 10 olunywi lwa 3 mwe muli bantu bange nange ndi Katonda wammwe muli ndiga ez'omu ddundiro lyange bw'ayogera Mukama. Oli ndiga, ekyo si kivumo era ekyo tekikuwaawaza matu era ekyo tekikunyiiza nga bakikuyise wabula kiwuliriremu emirembe. Beera proud okubeera omukristaayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga mmaliriza, buli agenda ku church mukomye okukwata Bayibuli ne mugizingazinga mu buveera ng'azingamu amandaazi g'10. Bayibuli kitabo kya bbeeyi. Bw'oba ogenda ku church kwata Bayibuli yo mu ngalo bw'oti otambule ng'ogiwuuba. Abamu giteeka mu mawulire n'okwata Bayibuli n'ogiteeka mu katabo ka bukedde nkubanga owulira muli eringa ekuswaza. Bayibuli ekuswaza ogizinga mu mpapula. Abamu gizingazinga mu bigoye n'ogiteeka mu nsawo toyagala bantu kulaba nti ogiyina. Ng'oli bubi gwaswala okubeera omukristaayo. Ng'oli bubi gwaswala okukwata Bayibuli. Nze bwe mba ntambula ne bayita mulokole ne bwe bate bayita nze enkyuka kubanga nkyenyumirizaamu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo mbaagaliza service ennungi buli muntu gy'ogenda okuŋŋaanira emirembe gya Kristo egisinga okutegeerwa gibeere nammwe. Bwe tunaakomawo tugenda kusoma ate essuula esooka mu kitabo kino egamba nti okukula kw'Obusiraamu. Linda ojja kuwulira kye bayita ebyama. Bwakula butya, ani yabuyonsa, ani yabuliisa, ani yabulabirira, ani yabuwa amaanyi okukula. Olabe gwe okoze ki mu mulembe gwo. Emirembe gya Kristo gibeere